amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Tomu Mulondo. Wasuze otya yonna gy'osinziira okuwuliriza BT Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Mu mawulire ag'enkya ya leero omukulembeze w'ekiwayi ky'Abayekera ekifunze ekyonga mu ggwanga erya Sudan ekya RSF Muhammad Dagalo aliko omukugu gw'ebbaluwa gwawandikidde omukulembeze wa kuno General Yoweri Kaguta Museveni ku mbeera egenda maaso mu ggwanga lya Sudan. Bino bigenza okubaawo ng'okulwanagana kugambibwa okuba nga kunyinyiitidde mu bitundu by'e Katumu eb'enjawulo era nga kusaasaanidde n'ebitundu ebya Sudan ebirala ekireetedde ne bannansi abawerako okwongera okusibamu ebyabwe ne baddukira ddala e Sudan. Ebiri mu kiwandiiko kino tebinnategeerekeka wabula kigenza okubaawo ng'omukulu y'omu ono agambye okuba nti agenze awandiikira abakulembeze ba Afrika ab'enjawulo ng'abategeeza ku bigenda mu maaso mu lutalo luno. Amawulire galaga nti ekiwayi kino kiriko ebifo eby'enkizo ebyali badde bya gavumenti y'e Sudan bye kiwambye mu kibuga kino eky'e Katumu ekiraga ng'okulwanagana bwe kugendera ddala mu maaso n'okunyenyeetera. Kati mukaweefube okwongera okutaasa obutonde omuli emigga ensozi n'ebirala gavumenti ekwataganye n'abakulembeze mu kitundu ekya Lwenzori era nga wano bategese ebikujjuko mwe bagenda okuyita okulaba nga bakuuma olusozi olwa Lwenzori n'omugga Nyamwamba nga tebitaataganyizza bantu. Enteekateeka eno eyanjuddwa minisita omubeezi wa ICT n'okulungamya eggwanga Godfrey Baluku Kabyanga era ng'asibuka mu bitundu ebyo ng'ategeeza nti ebikujjuko bigenda kuzingiramu emisinde awamu n'okuyita abantu ab'enjawulo basomese n'abantu ku ngeri gye bayinza okukuumamu obutonde. Kati babakulembeze abantu ba bulijjo mu bitundu bino ebya Lwenzori naddala abakoseddwa omugga Nyamwamba n'okubumbuluka okw'ettaka balaajanye nga baagala gavumenti weebaako n'enteekateeka zonna zeereeta ezikwata kutangira amataba n'okukuuma obutonde eregattemu abantu ba bulijjo. Alex Binego Kwata Mpola nga yakulira ekitongole ki Geologist Society of Uganda agamba nti gavumenti n'ebitongole ebirala bizzenga bivaayo okubaako enteekateeka z'ebikola mu bitundu bino kyokka abantu ba bulijjo ne bateenyigiramu enteekateeka ne zigassaako baalubatu. Bino bigenza okubaawo ng'ekitundu kino kye kimu ku ebyo ebikoseddwa enkuba egenda mu maaso n'okufukumuka nga amataba n'okubumbuluka okw'ettaka ku lusozi luno olwa Lwenzori n'omugga Nyamwamba oguzze guwimba entakera bikosezza abantu n'obulamu bw'abantu abawerako ne butokomoka. Kale abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu okuva mu Uganda ne South Sudan naddala abaliraanye ensalo zombi batudde mu lutulo olw'amangu okulaba kye bayinza okukola okutaasa obulamu bw'abantu n'okunogera eddagala ekizibu ky'enkaayana n'okuttingana olw'ettaka. Bano nno batudde mu ssaza erya South Sudan erya Central Equatorial State ng'abakulu abakuno bavudde mu disitulikiti okuli Moyo, Yumbe, Koboko n'ebitundu ebiriraanye awo era ng'olutulo olwokubiri lutudde mu tawuni kansi ey'e Moyo. Bano bakkaanyizza nti abantu mu bitundu bino ba Luganda wabula ensalo ezaatemwa abazunguzi ezabaawulamu. Era bakkaanyiza ku ky'okuzza emirembe n'obutebenkevu sako okuwooyawooya abantu abadde batandise okulwanagana nga bibadde bikyayinza okuzaalira amawanga gombiriri ate akabasa. Bwe gabadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo oli ku BT Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.